Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akamaze ebbanga okuva wali e Busoga mu bwa Kyabazinga bwa Busoga, era nga bandi baali batandise okubanga boogera bino na biri nga bagamba nti nga Kyabazinga akasiriikiriro kawanvu nnyo nnyini ddala, wabula oluvannyuma lwa byonna olw'ebigambo ebiyitiŋŋanye wano na wali, Kyabazinga ayanukudde abo bonna ng'abaanukuza mawulire ga ssanyu nnyo nnyini ddala eri Busoga. Ate era mukadde ke kamu n'abaagaliza Busoga ebirungi, si Busoga yokka wabula n'obwa Kyabazinga mu buufu obufaananako bwe buti. Ekifaananyi ky'olaba ku screen dakiika eno mukwano gwange kye kimu ku bifaananyi ebyasoose okuba nga bisaasaanira omutimbagano wonna wonna, ng'oluvannyuma tetunnaba kubanga tufuna mawulire mu bujjuvu bwago. Ekifaananyi kino kyabadde kya Kyabazinga ekimu, ate ekirala nga kya Kyabazinga ng'ali ne Maama Inebantu nga bayimiridde ku kapande akabaddeko ebigambo ebigamba nti Yale University Jackson School of Global Affairs 55 Hill House Ave. Wano nno bangi ne batandika okubanga beebuuza nti ye Kyabazinga ali ne Maama Inebantu ate nga bayimiridde kapande ka university, ekituufu kye ki era ekiriwa kyekiriwa? Bino nno bibaddewo nga amawulire amajjuvu tegannasabuukululwa era nga amawulire amatuufu gabadde ga Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadyope owokuna okubeera nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Maayi omwaka 2025 atikiddwa ku the prestigious Yale Jackson School of Global Affairs wali mu United States of America, era nga ke kapande ka university ako kabadde ayimiriddeko ne Maama Inebantu. Jovia Mutesi ojja kujjukira nti yono abeera Maama Inebantu ow'omulundi ogwokutaano oba Inebantu owokutaano bwa Kyabazinga bwa Busoga bubeerawo. Njagala okujjukiza nti amatikkira gano Kyabazinga wa Busoga gabaddeko era kwatikkiriddwa ga mulundi ogw'Ebikumi342 ogwa University eno eya Yale. Ojja kujjukira bulungi nti amatikkira gano gabadde gategeeza nti Kyabazinga afunye Master of Advanced Studies mu Global Affairs oba afunye Master's degree. Yes, Kyabazinga afunye Master's degree mu University eno eya Yale. Ojja kujjukira nti enebeera Master's degree ye ey'okubiri. Yes, Kyabazinga si gwe gubadde omulundi gwe ogusoose okubanga asoma n'atuuka ku ddaala essukulumu oba ery'amaanyi ennyo nnyini ddala ng'enebeera Master's degree ye ey'omulundi ogwokubiri. Mukwano gwange bw'obanga weetegereza bulungi ensonga, in fact omu ku bantu abasoose okuba nga bayozaayoza Kyabazinga olw'ekkula lyatuuseko olunaku olwaleero abadde omukulu Adon Wanyama. Ono ojja kujjukira bulungi nti yakulira Vision Group. Agambye nti congratulations to King Nadyope the fourth, who will graduate with a Master of Advanced Studies in Global Affairs from the prestigious Yale University today. The Kyabazinga has set the education tone for his subjects and other young people. This is his second master's degree, the first having been an MBA from Coventry University in UK. He is also a third-year PhD student at the University of Portsmouth. Congratulations. Wano no mu bubaka bw'Oweekitiibwa oba mu bubaka obadde buweerezebwa Oweekitiibwa Kyabazinga mubaddemu obubaka obubadde bunnyonnyolera ddala nti enebadde yakubiri master's degree Kyabazinga gyafunye nga bw'oba ojjukira bulungi eyasooka yagifuna wali mu Coventry University mu UK. Yes, mukwano gwange agenda maaso n'okubanga weetegereza bulungi. So olunaku olwaleero nga Kyabazinga atikkirwa mu Yale University
ojja kujjukira nti ne mu Coventry University e Bungereza yafunayo masters degree mukwano gwange. Ate era mukadde ke kamu Kyabazinga y'omu ali mu mwaka gwe ogwokusatu mu University of Portsmouth. University of Portsmouth mukwano gwange esangibwa Bungereza. Eyo nno nayo ali mu kubanga asoma okulaba nti afuna PhD. Kyabazinga musajja wa bitabo nnyo. So olunaku olwaleero libadde essanyu jjereere nnyo e Busoga oluvannyuma lw'obwa Kyabazinga wamu n'abasoga bonna okukimanyako nti Kyabazinga olunaku olwaleero yeewangulidde masters degree ate wali mu misomo egya global affairs. Ekitegeeza nti Kyabazinga asomeredde okubeera nti mukugu mu by'ensonga ezikwatagana n'ensi yonna, ensonga z'ebyobukulembeze wano na wali. Ekitegeeza nti obukugu bwe yeeyongeddeko ate bugenda kubanga bwongera okwogiwala n'okubeera nti akulembera Busoga. Si kulembera Busoga yokayoka wabula ate n'okubeera omukulembeze ow'enkizo era omukulembeze ow'enjawulo. Bw'obanga weetegereza nnyo Kyabazinga ono akyayinza okuba nti nno asukkulumako kokko ekyenjawulo kyekyokubeera nti y'omu ku bakulembeze abafudde nnyo ku bintu by'ensoma n'ebintu ebyokubeera nti okusoma akuwa nnyo obudde bungi nnyo nti n'akaseera kabadde amaze nga taliiwo mu bwa Kyabazinga bangi batandika okubeera nga bateekawo ebigambo bino na biri, wabula amazima gali nti Kyabazinga abadde akwazza na bitabo era gye bikidde nga olabira ddala nti avuddeyo n'ekinene ekyenjawulo. Mukadde ke kamu nga bwe nkunyonnyoddeko wali nti Kyabazinga afunye degrees ez'enjawulo mu university ez'enjawulo e Bunaayira. Bangi bayinza okugamba Kyabazinga ate ffe yatukola atya. Wano nno e Uganda alina Bachelor of Arts in Economics eno nno nga yagifuna wali Kyambogo University. Yes, of course, okuviira ddala Kyambogo University mukwano gwange. Ate nga nkugambye nti ali mu kubanga ali mu mwaka gwe ogwokusatu wali mu University ya Portsmouth mukwano gwange. Mukadde ke kamu Kyabazinga nno abeera yeegasse kubamu ku bantu ab'amaanyi ennyo mu nsi yonna. Omwo mulimu Nelson Mandela, mulimu Bill Clinton ono yaliko president wa America, mulimu George H.W. Bush era nga naye yaliko president wa America, mulimu by the way nga mpozinzekaawo oyo gwolaba ye Katuukiro wa Busoga w'ekitiibwa Muvawala naye abaddewo ku mukolo guno okubanga abugiriza awo nno abadde ne mwana mulenzi General Megadi omba mumujjukira. So mbadde kugamba nti Kyabazinga wa Busoga yeegasse ku Nelson Mandela ne yeegatta ku baaliko ba president ba America omuli Bill Clinton, omuli George H.W. Bush, omuli George W. Bush ate era mukadde ke kamu bw'oba ojjukira bulungi ne vice president wa America kati Vance wamu n'abalala bangi abasomedde ku university eno y'emu mwe bagenze maaso n'okuba nga batikkirira Kyabazinga. Ojja kujjukira nti university eno y'emu ku universities ezisinga okubeera ez'amaanyi mu United States of America, nga university eno ekwata mu bifo ebitaano mu university ezisinga mu United States of America. University Kyabazinga mwe bamutikkiridde eri mu bifo ebitaano ebisooka mu USA. Ate nga mu nsi yonna university eno eri mu bifo 10 ebya universities ezisinga mu nsi yonna. Ekyo kiba kikulaga obukulu n'amaanyi aga university ow'ekitiibwa Kyabazinga mwagenze maaso n'okuba nti atikkirirwa. Ate era mukadde ke kamu bw'obanga otunuulira nnyo Kyabazinga ono wanjawulo nnyo nga bwe nze nkugamba mu nsonga ezikwatagana n'ebyensoma. Ate era mukadde ke kamu tekikomye ku ye yekka wabula ne bazadde be. Bw'obanga ojjukira bulungi Maama Josephine Mpaata Nadiope yasomerako wali mu University eya Florida oba University of Florida mu USA. Ate era mukadde ke kamu ne taata Professor Arnold Wilson Nadiope owokusatu yafuna doctorate
okuva wali mu George Washington University mu Washington DC. Ekitegeeza nti Kyabazinga omukululo gw'abazadde nagwo agutambulizza ddala mu buufu obufaananako bwe buti omukwano gwange. Still bwe tweyongera mu maaso n'okwetegereza obubaka okusinziirako ow'ekitiibwa Babirye Yudaaya ono nga minisita w'ensonga z'obwa Kyabazinga agamba nti Kyabazinga okubeera nga atikkiddwa kimwongera okuba nga aggumira. Ojja kujjukira nti Kyabazinga ye national champion oba y'omu ku bantu ab'enjawulo oba abakulembeze abataddewo amaanyi okulaba nti balwanyisa malaria. Ate era mukadde ke kamu Kyabazinga ye UNAIDS National Goodwill Ambassador. So kigenda maaso n'okuba nga kimwongera amaanyi n'okuba nga akulembera mu bifo eby'enjawulo n'obuvunaanyizibwa bw'alina ye nga Kyabazinga. Wabula mukadde ke kamu olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Kyabazinga okutuuka ku kkula lyatuuseko n'okubeera nti afunye masters degree wali mu Yale University teyeerabidde Maama Inebantu. Ono namukoleddeyo kaposita akabadde kajjudde omukwano ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti amwebaza. Kankusomera obumu ku bubaka mu lufuutifuuti obuwandiikiddwa Kyabazinga bubadde bugamba bwe buti: To my beloved wife Jovia and Inebantu of Busoga, your love is my anchor and your strength is my shield. Through every late night, distant day, and silent sacrifice, you stood by me with grace and patience. You have made this journey not only possible but meaningful. I could not have asked for a more loving companion or a more inspiring partner. This accomplishment of the second master's degree of advanced studies in global affairs at Yale University, USA, is as much yours as it is mine. Obubaka bwa Kyabazinga nga buweereza Maama Inebantu Jovia Mutesi amugambye bw'ati nti eri mukyala wange Jovia ate nga ye Inebantu wa Busoga omukwano gwo gubadde gukola ng'enkasi ate era n'okubeera nti amaanyi ag'enjawulo era nga bino binnyambye okubeera ng'engabo okuyita mu buli kiro okuyita mu buli lunaku embeera eyeewala wano na wali wakati n'okubeera nti saddaaka mu bukkakkamu ezikoleddwa oyimiridde nange wakati mu byonna ate era wakati mu bugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu. Olugendo luno olusobozesezza okubeera nga ndutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Amazima sandisabyeyo mwagalwa musufu nga ggwe ebyaddala obadde wanjawulo n'okubeera nti onzizaamu amaanyi buli kadde era nze okubeera nga nfunye masters degree ey'okubiri mu yunivasite eno eya Yale ddala eno degree yange. Wabula ate era mukadde ke kamu nsobola okugamba nti naawe yo olw'ebyo by'otaddewo. Bubadde bubaka bwa Kyabazinga nga yeebaza Maama Inebantu Jovia Mutesi olw'okubeera nti ayimiridde naye paka lwafunye masters degree wali ku Yale University. Ffe nga Agaliwo YouTube channel twongera okuba nga tuyozaayoza Kyabazinga wa Busoga olw'okubeera nti atuuse ku kkula lino ery'enjawulo ate era mukadde ke kamu ne tuyozaayoza Abasoga mwenna olw'ekkula lino erituukiddwako Kyabazinga wa Busoga. William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadyope owokuna Fumvuwa sisobola kumala ebyanda n'ebyanda olulimi serutegeera bulungi naye nga tuyozaayoza Kyabazinga nga nkozesa olulimi lwensinga okuba nga ntegeera. Tuyozaayoza Kyabazinga olw'obuwanguzi bw'atuuseeko. Abaseddiyo omusunsuzira erinnya eryange obulumidde munansonyiwa. Likinga video. Thank you so much.